rather zimbensiyo program ze Steven Dunstan busulwa ndi wano mu studio n'ababaka babiri ssentebe wa LC5 Elwengo ne Mwogezi wa Democratic Party oli Honorable Engineer Richard Sebamala mbaka wa Parliament wa Bukoto Central Masaka District, Honorable Dennis Sekabira katika North MP NUP, Ibrahim Chitata Chairman LC5 Lwengo District NRM DP spokesperson Mwami Opio Okoler. Nenda nsigaze dakika 15 gabanya abantu bana ziba mekezo kubala kwali kuntawanya nnyo 3 kitundu nga tufunye bakutawanya ziba 3 then njagala kubawa buli omu budakika mwami Opio bodo yagala kudda mune sagala submission just njagala kwese dakika nga 3 oli wadde mbuko yakitubadde ko bokusibula ensi mu ngeri gyosibula naye dakika 3 buli omu kansukenzi gyo baka butono nnyo bwono Oscar Kalungu agambye Honorable Sebamala ne Honorable Sekabira temukanya na approach ya Mao ku transition mu alternative approach ya mwe eriki ayo ya munakalungu bwatyo ye bwalaba ensonga n'agamba nti we are watching Kalegero guys Lwengo District. Yes, our Honorable Chairman bali online. This DP guy Amunu is very precise and clear. He has a good point. BBS Telefy now on Alfred Okeni Muyanja Michael BBS Telefy na program ilino bude bwanvu laki muteka mu masimu omuntu ali eyo nakubaganya birowoozo DJ wa Bobby enembeera wetuusa eizo oli munafu oba oli mulabe waffe ate wali mubuke Alani yabadde avuma omuteeso omu Honorable Katolu Bwama Jambo sa webale. This is between the oppressors and the oppressed. DJ wa Bobby. But then people, who do you understand? You don't see Muliba Muzibe, ye Fox Love. No Mubuke Ali naye obaba antawagera NRM heni RM emitwe gyabwe miramu ansubire tavumya abuziza bubuuza naganda bira Sebamala ne Sekabira tutumidde ate mwami Opio kwa na SW NRM abala bangi abali kutwira jambo kale 3 minutes bili kitundu naye nsazeko ebiri zange mwami akopio okusokera ddala ndagenda bwe njagala kuddamu like kola reaction briefly kasitoja mu dakikezo ziri dakika anamwemu dakika anamusatu ngomazi Honorable Sebamala mbadde njagala kukanya naye actually wabadde ayogerera nti abantu balina obusungu balina pain era ekyo kyembadde ngamba nti naye pain eyo evudde mu ngeri gye tubadde tufugibwamu ng'eggwanga. Ebyo byonna byannyonnyodde bakyala 17 bafa buli lunaku nga bazaala emakubo tegaliiwo eddagala mu ddwaliro teziriwo n'ebirala bingi byonna tukkaanya nabyo naye ekibuuzo ekiriwo nti solution yeeruwa kakati abamu tusukkulumyeko ne tugamba nti wadde obukyayi weebuli otherwise Nelson Mandela yandibadde yasinga okukyawa bakabbulu naye yakolagana nabo. In fact yali vice president wa Nelson Mandela de Klerk mu government yaliko eya Nelson Mandela yali muntu eyali yamusiba emyaka 27 nabwe ekyo waliwo ekiseera wekituuka nga love oba obwagazi bw'eggwanga okubeera obulungi busukkulumako ku hatred. Ekyo kimu. Ekyokubiri babadde babuuza nti amateeka weegali. Why do we bring in a transition nga amateeka gakozinga transition weegali? Mu biseera biri Obote yalina amateeka, Obote tu yalina amateeka, Amini yalina amateeka, bonna balina amateeka naye baagasuula ne wabeerawo ekyo. In other words tuli mu mbeera eri delicate, twetaaga okuteeseganya tulabe butya bwe tugenda mu maaso. Ensonga endala ey'okubiri nti waliwo bye tusobola okukola olw'endagaano, waliwo bye tutasobola kukola olw'endagaano ng'ekibiina. Ekyo si kituufu kubanga wano mbadde wano ne ŋŋamba nti President Museveni abaddewo nnyo akabanga era ffe tulowooza nti yandibadde avaako omuntu omulala n'akola ki n'akwatamu naye how that one is to happen yensonga enkulu. Ekyo tekitegeeza nti tukkaanya nabo ku buli kimu. Ng'amaliriza bannaffe abadde batulaba ekintu kimu nti wobanga olina ekintu ky'okkiririzaamu
tokkirizanga muntu mulala yenna kukikujjako naye oba ng'osigaddewo omu naye ng'okikiririza mu ng'olooza leyo ka solution egenda okutuusa gy'olaga kiremereko ffe nga DP tugenda kulemera ku kino kubanga tukkiriza nti y'ensonga egenda okutuusa gye tulaga nga tumaze okugezaako ziri endala zonna. Webale nnyo. Mayinja John Bosco Kazwangola Honorable Soyabale kuwomeza program ya leero Meya w'Ekawempe ayitaba Meya w'Ekawempe Emmanuel Ssenjonjo Demba ayitaba Nakawempe okujja ku graduation ya NFT leero nga batikkira abavubuka be abawerera ddala 7 mu by'emikono. John Bosco ye w'ettabi lya Uganda Red Cross Kampala North Branch. Alright, mundabire his worship chairman. Olunaku lw'eggulo bannageto bakyaddeko mu office ya president ya Office of the National Chairman ekyambogo era ne baanirizibwa agikulemberwa omukyala Hadija Namyalo era ne bamusaba abazaale mwattuno nakkiriza tugenda abazaale nababeere maama waabwe manyi tebalina abadde ababudaabuda nnyo so twakkaanyiza okubazaala tugenda kukola ekisoboka okubatuukirira twongere okubakyalira twongere okubeera nabo ensonga zaabwe nnyingi zikolebweko ne wanaaba nga weetaaga departure okuva mu government programs ezimu tubakolereyo ekyabwe nga kiddamu ebibuuzo byabwe nga bwe babeera mu ghetto. Weebale Namyalo hajati okukkiriza kino ate abazzukulu bakwendamu essuubi okuva president lwe yakutuwadde obeere mukama waffe mu ofiisi ye ey'ekyambogo eri bannalwengo tugenda kusigala ku miramwa gye twabasuubiza mu kalulu nina essuubi nti mwagiwulira bulungi. Tuli mu lugendo olwo District Service Commission obulyako obugirimu tubuliko okukakasa nti enguudo zaffe zivaamu mbeera y'amambulugga oluguudo oluva enzizi okwambuka oluguudo lw'enzizi okubaawo enkoni tuli mugenda maaso tulukola oluguudo oluva erwengo kugenda paka ejjaga twalumaliriza. Tukyalina okusoomozebwa mu nguudo zaawo mu kawuniro okuyita ng'enerwettamu naye tulinze mafuta tugenda banjulula enguudo endala ez'okukola mu koota eneddako. Ku nteekateeka ya gavumenti ng'abakulembeze ba NRM babavuka mu Uganda oluvannyuma lwa ttiimu gye twalinayo e Masaka okusalawo olugendo olwo ku lwa Buganda tugendagenda maaso n'okuŋŋaanya emikono okwetoloola eggwanga nga tuyambibwako bannaffe mu Western muli Nuwajira tugenda mu Eastern ne Northern okusobola okuŋŋaanya emikono egisoba mu miliyoni 2. Emikono gino tujja giwa obukulembeze ne organizer NRM okuli Central Executive Committee, National Council ne ba members ba NRM nga tuyite wa Secretary General ne party president, party chairman okulaba nti twongera okunyweza ebirungi ebituukiddwako okuva 1986 paka olwaleero ekyendagaano ne wawe tulaga 2026 kino kyonna kijja kukomawo fenga bana NRM mu party organs okuli SEC batuwabule netwaniza bana Uganda mu conversation y'okuwabulagana okwongera okutwala ensi yaffe maaso. Mukama Katonda w'ekisaabire nammwe Ssaabasajja Kabaka awangale. Webale nnyo. Mbuuliza kitata agambye nti emyaka 10 nga mwalayo temuli ddagala baali luddawa ani yali afuga muleme kutulimba naye ekyo oli kiddamu nga nkomezaawo kuba budde bumaze okusiibula. Honorable Sekabira. Webale nnyo. Njagala kusooka n'ensonga gye ndowooza nti nsonga nkulu nnyo. Mu ggwanga lyaffe abaana bangi abavubuka bangi gavumenti tebakoledde enteekateeka yakufuna mirimu. Ekyebbeeyi kye tubadde tulinawo ng'abavubuka kwe kutunda obutonotono bwe tulina n'ab'eŋŋanda okutusondera ssente ne tugenda ebweru ne tukola. Gavumenti ezimu ku ssente ezisinga okugiyimirizaawo kati ze ssente z'abaana abakola ebweru abakola mu mawanga g'Abawarabu kyonna kye bakolayo. Naye abayisibwa obubi bwe banoonyayo badda nga tebayinawo badda ku nguudo poliisi ne bakwata ne bateeka mu makomera. Ngaba National Unity Platform nga tukulembera mukama waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukunze era nange enkozesa omukisa guno nkunga eggwanga lyonna buli muntu kyosobola okiweeyo bakomyewo munnayuganda oyo kubanga munnayuganda oyo yabadde aleeta essente nnyingi mu economy yaffe era tekisaana tukirekaawo. Ekyokubiri ennyonyi za Uganda Airlines zibuuka ne zigenda e Dubai buli lunaku zigenda ne zireeta nga ssente ezazzaawo airline Mwai Museveni gye yasanga abakulembeze abalungi baamini ze baali bakoze nga gijjawo ssente zaali zakwewola za looni era nga ninako zensasula naawe osasula ne Sebamala asasula. Tewaliwo kigaana kukola nteekateeka nnuŋŋambuliro bakomawo ne babaka abaana baleeta nga tutwala abakungu nga balwadde. Ensonga ey'okubiri mu budde obufunda ennyo
omubaka wa parliament alina emirimu ena: kuteesa, kukola mateeka, kulondoola nakukola budget. N'olwokuba gavumenti etuvugira ku bikukujju, nteeseteese okuzimba akatale ak'ennaanansi okka facelifting okuva ku kifaananyi kye nali nakawa nga 5 November. Omugenyi omukulu agenda kubeera Right Honourable Mathias Mpuuga, leader of opposition. Mbasaba mubeerewo nammwe wenna banaasobola okusonda. Okuddamu ensonga ya mwami Opio obudde gwe bawa obusasi mu mbeera Uganda mweri, either oli ku saidi y'abalya oba be balya, oli ku saidi y'abanyigiriza oba be banyigiriza, temuli mu kiya. Kati gwe mwe bakitatta mwe bandya nabo muli mu kintu ky'abalya. Nenda kubudde kikaba ndowooza nti n'ekyo kintu kikulu. Ekisembayo mwami Kitatta ateze ku babaka n'atugamba nga bwe tufuna ssente nnyingi, naye ono kitaawe yali mubaka okumala emyaka 10. Ekyama nti yakolera abantu b'Erengo kuba wansujju n'abafugira ku nsujju, talina nteekateeka yonna nnungi gyeyaliko n'aleeta n'omwana tabanyi kinasuulawo. Naye n'ensonga njagala giyiseewo ey'okukirasitalinga bannayuganda. Lindako kano kamaliriza ey'okukirasitalinga bannayuganda. Tosobola kuddira bannayuganda n'ogamba akasasi kasebaamala bate kati babawaamu basebaamala obudde yabyogera wano nga tuli mu luwummula. Nti ebintu by'okukirasitalinga abantu si birungi. Buli munnayuganda oba waggeto oba si weggeto yeetaaga services ennungi n'obulamu asobola okukolera okunonya ssente z'abaana be. Nze byengenda okumala nabyo si bingi. Ekisooka okugamba abantu bange aba Bukoto Central nti olutalo lwe tulina si lwa colours, olutalo lwe tulina lwa services ne gavumenti eno. Twalina omukulembeze okumala emyaka ezisukka mu 27 naye services ndowooza mwaziraba tezaakolebwa. Enguudo, mazzi, masannyalaze teganatuuka mu buli kitundu n'ebirala bingi. So obusungu n'obukyayi bwe boogerako si kyekikulu, naye obulumi obw'okuba nti n'abantu bange ebintu ebyo tebabiina. Ekyokubiri, mukulu Kitatta agambye ekintu kya oversight nti bano batuwa babawa ssente era omulimu gwe baatutuma kulondoola ssente za gavumenti ne batuwa poliisi ne batuwa buli kimu okusobola okukwata abo abali b'enguzi. Ekineewuunyisa nti mukulu Kitatta era obwapembe bwa parliament bujja kukulema. Ffe kye tukola yayabwagala naye mbadde mbagamba ffe kye tukola tugenda mu kitongole ekyo nga auditor general ese report ne tuyita abantu abo ne tulondoola. Bwe tumala okulondoola report ez'abali b'enguzi n'abakoze bonna amateeka gagamba nti ate tuzibaddiza ba mukulu Kitatta. Bo banoonya omuntu gwe banaakola ki gwe banaagira gwe banaakuba wotegedde gwe banaagoba gwe banaakola ki era be bakikola. So for gwaffe ng'abamemba ba parliament njagala abatuuza n'abatulaba mu kitegere nti tugukola tunoonyereza ne tukola buli kimu ne tubakwasa ripooti yaani tugamba ono mubbi ono mubbi ono mubbi be mulaba nga tebannaba kugoba kyeyagalire bakyayagala babeerewo. Ekisemberayo ddala mbagaliza weekend eno ennungi mbagaliza okuba nga mwagala eggwanga lyammwe. Tulina enteekateeka eya Save Uganda era egenda mu maaso kubanga eggwanga lyaffe litubira liri mu ddubi likyakka wansi. Webale nnyo ye mwami Honorable Engineer Richard Ssebamala. Kale njagala kukoma wano tugenda mu programu endiba abakulu n'amazidde okubalengera webali wano Bobo Ntambye producer. Webale nnyo Honorable Engineer Richard Ssebamala, Honorable Dennis Sekabira, Chairman Ibrahim Kitatta ne omwogezi mwami Opio Okolel lo Amanu owa Democratic Party. EBS Telefina nomunala live tuli Sports Highway Hotel ekalisizo nga 4 omwezi gwa November ebula yakadde katono weteketeke tulinayo omupiira BBS Telefina n'abasuubuzi beeyo nzi agenda okukwata goal bali mu kumpisizaamu wano bagikwata batya bagirawa batya n'ebirala bigenda kuba bibingi abayimbe Mathias Walukaga Stabwa Natolo n'abala bangi nnyo temutusubwa tiimu yonna abaweza bakumpewo n'abatali bakumpewo tujja nabo ebirowoozo by'owulidde mu programu eno byabateesa nga bwe mbakuleetedde atwala kyoyagala kyetaga kirekera akyagala ensi bweti bwetambula. Ne Honorable Paul Katolbwama balamusiza nnyo n'abagamwe balo kuteesa jambo Honorable akumata 10 mpeera nze Steven Dunstan Busuula wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka.